okukowoola bulungi Katonda muzana ku bantu b'abembi akayimba kano yes akayimba kano nagenda muganda nge Bruce Melody oyo bulijjo mulaba nga negomba talent yo gisharing nga neyange nga ndasobola okuvamu ekintu ekirungi then fortunately najja okuyimba ku Dickens Festival okay ne babeera ne after party yali yawo ku katikati ku Sunday Funday okay but yali tegekeddwa ba muchachos ne musangawo nensanga nga fan wange ate nga nange ndi fan we ne tunyumyawo nga abasaaga Nitsala utukole enyimba the next day nenkubira muganda wange omwango gubayita Temperature Touch okay na kufuna mobile studio wanange nenfuna mobile studio yange netugimountinga bayimbi bali banja nga tugezaako kolagana enkolagana yava waliwo Bahati waliwo Bruce Melody waliwo John Frog waliwo Pallaso n'abalala tugezaako okwatagana ne tu recording olimba no mudakika nga 3 kuba studio yali emu nga buli mwagezaako ku recording amangu okay so ne tukikola mudakika nga 3 nagenda nesigala nga nduliriza nenga wow this is a nice piece ate mbanchiroza nena nkubire simo kuveranda nanga ne golimba lwa kabi okay then omulala bamuyita Yago Randa nakwenda nanga mumwakubye tune ya kabi Bruce nanga mbanjagala ko I wanna fly back to shooting a video ndoza saga mbandi awo nga atuse okay then nenkolagana ne great make pest nemuga kuba kifaananyi kino nendetako kwa ideas naina nazigula nanga atakeze olimba ne tuluteera ku Loverman album okay Loverman album era nolane lusinga kuzino wazo lwasongola mangu you know zenagambo obalwa kwa mwawanguya nti otulya n'endala zino eziri ku Loverman album olaba nti lukola bulungi okusinga ku zino ziri nyimba 15 sorry yes botululira enyimba endala eziriko olaba nti olwa Bruce Melody kule yagala bulungi nnyo kituufu nnyo okay kuliko binyuma kuliko begabega remix kuliko olwo kuliko lenakoze ne Spice Daniel vitamins kuliko la ketchup nengolo lubadde sofa kweze sinzo kola sofa okay I think nsolo gamba confidently into binyuma begabega remix no ate ketchup na jati Kenda na yewa mfuna mu transition ya Chameleon banga kola gwanga moje already ngali so happy to work with me nanga Pallaso tukole ekintu ne tubikola ne tukolagana ne bawa Chameleon najja na tu uniting anyo Chameleon yatugata ketchup yali mukwano gwange Chameleon yaleta wo mukwano ogwo yayagala nnyo tukole fenna na tugenda naye mu studio ne tuyanga naye bwayiye ebintu ebimu natuwa vibe nalo ne tulumala era nalo ne video twa shooting egenda kuba dropping anytime okay yes omanyiki ba mu Uganda nga omuyimbi ayagala okukola n'abayimbi abalina talent abato aku album eno kuliko kubana boyinzo gamba nti wale nze nizo bwana juliza naye waliwo mugana age yakawuliranga gwe mulundi gwo gusosera Uganda bimanyi tuida babu busabo busa na gwe mulundi gwo kusoso kubanga ajuliza naye yagadde okutegeera bayimbi kyabata bali ku album eno nakoze ne muganda wangu Wembarara greatest talent je tuina mbana abato museko nyeri so mita hash beats ya producing olimba lwa Mpalav ya producing olimba lwa Balekabo era gwendu yimba naye omukola kola olimba before yes okay ne tukola olimba lwa For Life luli kwa album eno yote lukola abubi kuliko Vian Music okay twakola olimba balita Anjuna naro it's a very big masterpiece on the album nenkola kono mwana upcoming okuva South Africa kwa ita Laudi producer wa amanyi bamundaga nga producers hits za Dr. Malinga nyingi za kabi msajja oyo Dr. Malinga kati wetwakwatagana mu ngeri eyo okay na ndaga nti akola ki nti yaliko gamba aina atandika olugendo ninjagala netabe mu greatness ye Dr. Malinga bwe yamundaga then nenkola ne ani omulala aliko upcoming nze nno bwe bityo bibadde ne ba producer abasinga baliko upcoming bakabejja baliko batono nga babawa ba remix naye abasigadde bonna abasiga batika chichi kubanga nze ne musomera mikwano gyange gyabanga mito from even naddayo nenki reflecting ako ne bano bonna bakwano bange mbala babatojja bwe boogera mbawuliriza nga abasajja bakulu because emiti emito gye gigumiza ekibira baba ne ideas nze zemba sikyalaba so nembe yazikake ebyo nabo ne bane yazikake experience fenale chindeli nelise omuntu yanjirozeza nti Pallaso it's not the first time ngakulaba ku interview banga mfuna ku interview kujjukira ne James Topa ku Delta obojjukira bulungi nnyo but the way we reason omanyite tunabuza kuba ogenda babuza naye tujja sure yo tata zemvuga so the reason
Nolwaki nkubuuza ebintu nga bino nti omuntu ayinza okulaba ng'otambula n'abaana bano abato omuntu nga Pallaso omusajja omutegeevu omuyivu the way you reason kuba nyina mukwano gwange namugamba nkyaza Pallaso omukyala ali eyo nanga omusajja nga mugezi nenga mulaba gwe okimanyi kati zagenda omubuuza bakulaba batya n'abaana bano abato ng'omuntu akusuubira oli ku level ndala nnyo okubanga otambula ne gino emiti emito anti kubanga obuyinza buva wansi ne bwambuka waggulu kugamba obuyinza buba ne apex nga bona ogamba nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda naye ate obuyinza era naye omulaba abuzza wansi abuzidda mu bantu ate abantu ne babuzzayo waggulu kati tusikugamba okubeera nga omanyi ebigenda mu maaso ng'omanyi n'ebijja kiba kirungi n'owuliriza emiti emito kye giba gigamba kuba nze nzijukira nabeeranga ne Chameleon for example nga nina ebintu byendaba nga asikinga advice naye nga ndabika njirina naye ng'olwokuba olinamu fiyo oli mwana muto nga tosobola kwogera nga abantu abakulu balina ideas bamenyamenyaawo ate n'olaba era nga yeetoolodde n'amalira ku idea yo gwe gye walina essaawa eyo kati nenkifunamu ekyokuyiga era nze mikwano gyange mito nga Junix promoter bwaŋŋamba nti awo tetugendawo mpozinga ne mubuuza lwaki ne tureasoninga that's ate n'ekirala mpulira essanyu lingi nga baganda bange abamu abo abavubuka abato nga ndi nabo ne muzuulamu ekintu ekirala kye yali teyemanyimu nze am surrounded by a team of professionals naye ku bonna tekuli yajjanga professional tekuli yajjanga amanyi nekyakola no naye be banyimirizaawo n'okuteekawo brand ya Pallaso n'obwesige n'okulaba nti brand yange ewangadde nga si nnyangu yakumenya kubanga abantu bendi nabo babuze baana bato driver wange azoba wa myaka 14 Gabriel yajja Kamala High School kati sawa no bwe nkugamba nti yakubye ba sponsor bonna ebigo ne bajja ku Love Fest kinzo kwewunyisa Ivan Killer namusanga ku Resort Beach just kalenzi katoka genze ku